Alright, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Webukeeredde olwaleero General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga ayanirizza amagye n'abakulembeze abava mu Democratic Republic of Congo okubanga bafunamu meeting egenda maaso n'okubanga ediscussinga stability mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano. Jjukira nti nno gye buvuddeko emabega nakugamba UPDF amagye g'eggwanga ekkulu Uganda People's Defence Force gwakwatibwa ne gadeployingibwa mu Democratic Republic of Congo naddala mu Eastern Region okusobola okulaba nga gastabilizinga conflicts ne condition eyali egenda maaso mu bitundu ebyo. Okusinziira ku ndagaano gye baakola Uganda wakati ne gavumenti ya DRC tetumanyi byagirimu, naye twalaba nga bakola kye bayita Operation Sujju. Eno nga operation egendereddwamu okubanga edeployinga UPDF soldiers mu Eastern Democratic Republic of Congo omuli ebitundu ebya Ituri, Bunia, saako ne territories endala ezeetooloddemu. Ng'ekigendererwa kyali kya kukwata ku groups zino omwali aba Codeco saako n'aba ADF abaali bamaze ebbanga nga batintuza gavumenti eno eya Democratic Republic of Congo saako ne territories ezimu eza Uganda eziriraanye border ya DRC. Twalaba nga amagye gano gadeployingibwa. Kakati okuzzaako okuinterviewingamu akatono okutangazaamu. Tukimanyi bulungi nti nno amagye g'eggwanga lyaffe Uganda ge gamu ku gadeployingibwa mu mawanga agabeeramu ne conflicts. Abaana baffe ne bafiirayo, abamu bakomawo nga n'owokutandikira tayinaawo nga tayina na kyakyuseeko. Nakugamba buli bakola operation zino we basigning agreements. Government ya Uganda oba ministry Defense Ministry efuna sente nnyingi mu nsonga eno okubanga amagye g'eggwanga tebagayiwaayo buyiyi nti nno gagenze kuyambako ggwanga. Gapangisibwa bupangisibwa era bagenda nga bamakinali. Abaana ne bagenda maaso ne bafiirayo, at the end ne batafunayo wadde na kantu. Kyokka nga n'ebizibu byaffe wano mu Uganda ebirekeddwa nga biri unresolved bingi ebyetaagisa security tebabikwatako, wabula abaana ne babakwata ne babadeployinga mu Eastern Democratic Republic of Congo ne bafiirayo, ne basindika mu Sudan ne bafiirayo, babasindika wa okugenda okulanga badissolvinga conflicts. Eyo kankujjeyo. Kakati webukeeredde nga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force asinkanye aba commanders mu ggye lya FADC erya Sudan ng'ekibaleese kujja kuteeseganya ku ngeri gye bagenda okustabilizingamu conflicts ne instabilities eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bagambye wakati mu kuteeseganya kweno Operation Sujju eyambye nnyo DRC okusobola okulaba nga egoba abayeekera bano aba ADF saako n'aba Codeco. Gye buvuddeko basinkana abakulembeze b'akabinja kano aka Codeco ne bagenda maaso n'okudiscussinga ku ceasefire era ne okulaba nga beewaayo. Era mu bigambo ebyali ebitonotono ebyabayeekera bano abakulembeze baabwe baayogera bagamba bo baali bamanyi nti UPDF ekiyingiza mu DRC kutabangula mirembe era tetwabaaniriza, naye ke tulabye nga okusinziira ku bivudde mu nteeseganya ne basalawo okubanga bagivinga up kye tutamanyi oba baakikola. Kati abakulembeze mu ggye ekkulu erya Congo bavuddeyo nabo okudiscussinga ku ngeri operation gy'eyinza okwasaganyizaamu n'okunywenyezebwamu okulaba nga omuyeekera bamufuguggaza. Bagamba era beewaana nti UPDF ekoze kyamaanyi nnyo okusendasenda abayeekera bano era abasinga badduka dda mu jjango bali mu bibira beekukumye olwa effort eyateekebwawo n'eggye lino erya UPDF. Mu nteeseganya ebawadde success era evuddemu ebibala saako n'okwebaza hospitality n'engeri gye babaanirizzaamu mu Uganda era bagenda tebeekokoma bagamba nti babalaze okwagala okw'amaanyi
era bagenda mu maaso n'okuba nga beewera nkolokooto ng'e bagenda okukwatagana ne CDF Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba okusobola okulaba nga operation eno enywezebwa saako nga n'omuyeekera yennyini bamutuusa ku nkomerero paka waanaawanika aveeyo yeegatteko. Agamba operation eno eyambye bingi nnyo mu Democratic Republic of Congo kubanga abayeekera abamu tubakutte ne tubayeeta ne baddizibwayo ewaabwe ne baddizibwayo ku butaka ne batandika okulima ne batandika okusuubula. Balaba nti n'operation eno evuddemu ebirungi. Naye nga we nkugambye ebisinga ebizibu ebitawaanya amawanga ago naffe tubiina wano. Stabilities, waliwo ebitundu ebimu ebibeeramu obubbi bw'ente, ebitundu ebimu ebibeeramu obutemu, ababbi, ebyo byonna byandibadde deployingibwamu security. N'olw'okuba nti nno tebalina bye bakifunira bagenda ne bayamba ebunaayira. Kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna discussion evuddeyo neewa n'essuubi kiraga nti nno UPDF eri committed nnyo okulaba ng'ekyadeployingibwa mu Democratic Republic of Congo naddala mu bitundu by'enkumenyedde Ituri, Bunia, ebitundu ebirimu abayeekera ba ADF. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku mayi gano. Mbaagala nnyo nammwe abali mu diaspora mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.